Wow, ne wetuba Peter mukasera akaziwo nnyo Mukama asigala nga mulungi. Kasabe tulimba oluyimba erinnya lya Yesu ddungi eri akkiriza. Erinnya lya Yesu ddungi eri akkiriza. Lubadde nnyo ku mmemme yange okuva muganda waffe ono bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, kubanga nga bwe mukimanyi bulungi nnyo Kanso Wameli yeesiga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Mbadde ntunuulira sermons ze yakola ku social media pages ze. Olabira ddala omuntu omunywevu, omuntu amanyi bulungi nnyo nti buno obulamu bw'ensi bwe babuweddewo tulina obulamu obulala, era ffe abakkiriza tukimanyi bulungi nnyo nti kati ali mu kitiibwa, ali mu kifo ekyesimisa, era tuli musanga yeeyo naffe obudde waffe bwe bunaatuuka. Bano nja baleetera okulamusa n'okusaasira okuva eri Pulezidenti waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ffenna tuluzinze omuntu omukulu ennyo, tufiiriddwa, naye ate tusaasire Pulezidenti waffe kubanga ono abadde musajja we nnyo nga mukwano gwe, ate nga ye muntu omu kubeesiga nnyo ku nsonga z'amateeka n'ensonga endala zonna. Mukimanyi bulungi nnyo Lukiimu Namwami Museveni ebisangosango byeze ereeta Pulezidenti waffe nga omusajja ono Comrade munaffe ayimirirawo mu kiseera okulwanirira Pulezidenti waffe, okulwanirira ekibiina kyaffe. Mujjukira bulungi nnyo nti bwe twa unveilinga NUP baleeta omusango ne bagamba nti NUP twagifuna mu bukyamu n'ebirala, era immediately Kanso Wameli yayimirirawo. Mukimanyi bulungi nnyo mwena, simanyi nakumanya omukyala wayinza otubuulira oba yeebaka mu biseera ebyo ng'alina okukola research, ng'alina okubeerawo okulaba nti NUP esigalawo. Era ffenna abamemba ba NUP abali wano ndowooza tumanye nti in part tuyimiriddewo, tulina NUP ku lwa contribution ya Comrade Wameli. Amen. Ebimu nabyogerako bwe twali ku chapel juzi nga tuli ku public viewing event, naye Kanso Wameli abadde selfless nnyo, nga ye muntu atakusaba ssente okukola byabadde akola, naye ng'ali driven by passion. Singa Kanso Wameli yali ng'ayagala ssente, oba oliawo yali badde apracticinga field endala y'amateeka, kubanga bumanyi abadde musajja mugezi nnyo, ngasobola kubeera mu corporate law, ngasobola kubeera mu aviation, ngasobola kubeera mu oil and gas, naye yasalawo n'abeera mu kulwanirira eddembe ly'abantu, n'abeera mu pursuing criminal justice, n'abeera mu human rights work, era ekyo kyekisi kyabadde asinga okunyumirwa okukola ye ng'omuntu. Nkimanyi bulungi nti Uganda Law Society yamurecognizinga awo nga yakalwala nga best criminal defense lawyer, kubanga teri musango gwali osobola omuleetera n'ataguyingiramu naddala nga gukwata kutyobola eddembe ly'obuntu, ebyo bigenda mu maaso e Uganda. Twava mu kalulu aka 2021
Katulina abaana bangi nnyo abali mu makomera mukimanyi bulungi nnyo Banubiani ba Edi Mutwe n'abalala nga bali mu court martial newankubadde civilians. Naye Council Wameli yaba representinga era n'agenda mu court martial, era ali mu court martial, enkyali mu court eza bulijjo, ali mu magistrate court, ali mu high court, ali mu ICD International Crimes Division, ng'omulaba kyagezaako okukola buli lunaku kwe kulaba nti abantu baffe bafuna eddembe. Era nga bwe nagamba luli nze Secretary General wa NUP mbakakasa bannange nti Council Wameli twali tetumusasula kukola kino emirimu kubanga era resources twali tetuzirina wetwatandikira People Power Movement, naye nayimirirawo okulaba nga representinga abantu abo mu buli mbeera. So omuntu ali wano leero, he's a great man. He's a great man, and I think we have lost a very, very important person, not only as NUP, but the world. I can say that the world is poorer without Council Wameli Anthony. Njala kwebaza mwena abakola buli kyemusobola kutaasa obulamu bwa Council Wameli. Bwe yafuna obuzibu mu 2021, nekyo kankyogero, one time yali ava mu ddwaliro. He was really passionate. Yali ava mu ddwaliro nga ali ku ddagala eriri heavy n'ebirala, okulaba nga nali naye mu ddwaliro olunaku lwaleero ng'ate enkya mulaba mu court martial. At one point yali mu court martial n'afuna leka munguluze kubanga naye yali driven by passion, nga ne bwaba mulwadde yalaba obulwadde nga inconveniencing situation ku bulamu bwe, kubanga all the time yali ayagala, every time there is a fight for justice, every time there is a fight for human rights, yali ayagala kubeerawo. So bwe yalwala n'ajja wano ne tufuba nnyo okulaba nti ajja wano for treatment. Council Wameli yatuukira wano mu bannayuganda era ne mwaniriza bulungi nnyo ne mufuuka family, Madame Dorothy, and we shall definitely find you there. May your soul rest in eternal peace. Tukansabe the technicians bwatubaka ba president maligira ebigambo byange. Nababuliranga bona oto kosiwa. Good evening, comrades. It's a sad evening. I just want to join all of you, friends, brothers and sisters, fellow Ugandans and friends of Uganda, to commemorate, to celebrate the life of Comrade Anthony Wameli. We lost Council Wameli, we lost a very important person. I personally lost a friend. Council Wameli was a very funny character, a very interesting brother. I remember one time when I was still under illegal detention immediately after the election. He's one of the first lawyers that accessed me, cracked jokes, and we laughed heartily as if we were not even going through hard times. Council Wameli was very prayerful, very jokey, but again very serious, very helpful. He's one of the lawyers that were, defending Honorable Sejini and Honorable Sewanyana in the earlier days. It's very unfortunate that we lost him. Our heart goes to the widow, the family, the legal fraternity, the National Unity Platform, Eastern Uganda, Ogisu, the whole of Uganda, the Born Again community, our friends from this side of Gayaza, everybody. It is very sad that we lost you. Council Wameli, you played your part, you fought a good fight. May your soul rest in eternal peace. Our friends in Boston, I was not able to join this evening. I was handling some other work, but I'm ably represented by our Secretary General and Honorable Nyeko Derek. We hope it all goes well. We're standing firm. The leadership of the diaspora, Comrade Kauma and your team, we salute you. These are some of the challenges, the tests that we have to go through as leaders. We believe that Council Wameli is in a better place. He died with a clean heart. He loved his country. We shall soldier on, we shall go on with his dream, and one day
Uganda will be free. At least his children will live in a free country. I send all of you my love. May the soul of our brother rest in eternal peace. People power, our power. Our power, people power. Thank you very much. That was the message from our president. And I really want to request all of us to give a hand clap of appreciation to Mrs. Wameli. She has been strong, she has been there, she has, we really appreciate you. We shall be praying for you. We thank you for standing firm. We thank you for every sacrifice. We thank you for taking in so much and continuing to be strong. So, from the bottom of our hearts, thank you very much, Mrs. Olive Wameli. May God bless you.